bange batata ofukabiranga wansi Ken owamukalakasa musajja watu amaze n'apondooka nakkiriza nti yalabikira mu katambi ak'obuseegu ak'obusiyazi ye mu katambi kaneeno okusinziira ku bantu abaakalabako bagamba omusajja yanyumirwa emabega wamu ya rabbi mpulira ntya n'okuyisa mukama nti ono yalabikirako mu katambi ne basajja banne nga balina ensonga ze bakwasaganya emabega mu butafaali bwa banne ye nga gy'alagaba gy'alina okubeera nga afunira essanyu. Yavaayo n'akola interview n'eyedifendinga, n'avaayo n'akola interview endala n'annyonnyola engeri gye byali, n'avaayo n'akola kwegamba byonna byonna amaze okubeera ng'abikola ssaawa zino atuuse n'apondooka ng'ali mu maaso ga minisita Balamu mwana wattu n'akkiriza amazima era bw'atyo n'asaba okubeera ng'asonyiibwa. Katambi kano kankakuzannyire ensonga nga we zaatambudde bulungi nnyo osobola okubeera nga okeerabirako naye nga sinabeera nga nkakuterako kankusaba subscribing on ngene ku notification bell eyo tojja kubeera nga missing updates naddala nga zino still one question Max Media nkutegeeza kunalongo Nabwire avudde okubeera nga akutaasa ensonga zonna ez'abasawo abafere ensonga yonna ekutawaanya ekusibyeko akanyaaga yagamba jasobola nnyo okubeera nga akuyamba abo baakulombereddwa ne watabako kituuka mu bulamu bwo gwe kuba kukubiko enamba y'essimu giraba wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere mabange batata ofukabiranga wansi bakama bange batata nsaba ekisonyiwo okuva gye muli olunaku olwaleero olw'ekikolwa kyemwalaba ekyagenda mu maaso era nga ebintu ebyo byali myaka jadde giseeko ndi muntu eyakyukira ddala era nga ndi mufumbo nina omukyala n'abaana. Yes, omanyi tukola ensobi nnyingi nnyo nga tugezaako okuvubuka ne tumaliza nga tetukoze ensobi ezisigala nga zisooturondola ne mu bukulu gye tuba tutuuse. Naye nsaba kisonyiwa okuva gye muli olunaku omanyi naye yagenda wa placement where they must apply that where they want 20 and then we shall give them a recommendation when you have applied. We are just going to put it in the yes honorable wamunoonya video oba yagitadde kati mwakozesa simu ky'okurekodinga omuntu yali arekodinga nange kenyini ng'omuntu saamanya nti waliwo emuntu yani yamurekodinga katani yabarekodinga naye waliwo omuntu wetwalikoze yali party it was a house party yali Kajansi. So I want to take these details they had a house party in Kajansi, so the person who was recording he needs to tell us those details, but we can when he cooperates you give him bond. Okay, he wanted to deny. I told him we are going to use forensic to confirm, so now he hasn't denied. But I want you to njagalo sabe katonda akusonyiwe. This young man caused the public outcry. People have been complaining about his behavior. He got an underage boy and slept with that boy, and then the boy vomited and he continued with his game, and then they got a video, put it on TikTok. It's not proper. First of all, what he did that amounts to defilement and defiling somebody wrongly. However, I want to ask him in your presence. I've told him to be remorseful and he asked for forgiveness. Yes? I've told him to ask for forgiveness. Oluganda mululira? Yeah. Kanjagala osaba ekisonyiwo basaba abasirikale abo. Kuba bakunoonyeza jati CMI ani bonna banoonya gwe omuntu omu. bakama bange batata Ofukabiranga wansi. bakama bange Kusabula TV. Nze ne fesi yonjiraba yeggu kati gwongamba si yeggu. Abantu bankubidde ba minister ba MP bangamba naye minister w'abavubuka okola mulimo ki? Omwana n'akola basajja banne bino ebintu bavubuka banne abaana abatono abakola bino. Saguno okwetondako obutambi obwafuluma omwalabikira fesi yange ayinza okuba nga kyatukawo obutambi nga bukola ki? Wali okola ki? mu butamanya era nyinza okuba njogera kyonna ekyagenda mu maaso ndabika nakikozesa butamanya by that time. Kiki wakola? Era nga njaga munyonyole mugambo ono director wa CID tomala budde we. Ye. Kiki wakola? Okubanga nalabikira mu katambi ako. Nga nalabikira mu katambi ako akalimu abantu ababiri. Ntwala omukisa guno. Yogera kye wakola.
biwakola tebi kubanga biwakola bisinga byogera gama nakola kino wakiche wakola okubanga nalabikira mu katambi akalimu nze n'omuvubuka omulanga tulina ekikola kitulimu ekitakkirizibwa amateeka tegabikiriza ate ne buwangwa bwaffe bwe uli lukyamuzi wedira nte obeerako jange amateeka byokola tegabikiriza ye mukama wange ate ffe